and the federation. The city indirect, city seems of one indirect battle, ratching indirect battle. So are you in direct battle? Eh? Indirect battle. Bweberi wo bwaba mmulya mwagala battle oyo mukyala awulira ajagala naye nze weni wali kololo nga 10 meka. Ye waba ayagala battle ajje yereeta nze nalanga ekifo. Bwaba agala muwe ku stage kubanga obudde mwana buyiseemu stage gye ngendo muwa yakala ajje nje muzeeke stage yakala. Yali yayitako so kati omuzeeko ku stage mfulo wakabi. Ekyo gw'okyogedde naye nga nze stage gye ngendo muwa waba ayagala kujja ku kololo 15 kwa kololo 15 zendiwo so wagamba gyali that means ayagala muwe ku stage yange stage gye ngendo okumuwa agenda ku she will thank me later wabe ekyo kyali. Is it iPhone charging Nokia? Ngani achaji ogamba yagala muzza wako kitegeeza gwe ku iPhone yagala kwa ku Nokia bulamu kyali wange kiri kimu 10 meka zisakisiri muntu mwogezi nnyo sagala tule wano twogere nnyo naye ye mumulina mwogezi mumunoonya abanyonyola ebyo byonna naye nze 10 meka. Sheebah post ya Queen Sheebah tuyanyiza nnyo okuba nti tukyazizaako wano lunaku lwaliro akuba ka time management kakyaganye naye tunagendera tuneetereza. So yes olunaku lwaliro tukugaa nti tulina ka press conference kiki kye tuyisaawo leero. Si really ka press conference. Timu yange yabadde amasimu gasusse. Yes. Nga munoonya. Mwina bimunoonya. So ngamba before the press conference because this is not my main press conference. Okay. I'm shooting a video here, if you noticed. Era kyensonga lwaki nduddewo okwo mbadde nshooting a video nina photoshoot nkola ebintu bingi omulundi ku show yange etuuse. So nina ebintu bingi bye sinnamaliriza so mbadde nkola ekyo. But then I figured because questions nyingi yes again everyone is calling my team nengamba manyi maybe muje and we talk a little bit so that our fans are not so confused. Tetugenda kulwawo ndoza tutukire ku bantu abanauganda tebasinga okwebuuza ekigenda mu industry essaawa zino. Tulaba wakoze Euro Festival. Waliwo concert endala ebaddewo eya King Michael nga naye yagikola September nga 15 nawe azze banga nga agiranga out of the blue not kubako surprise. Yeah, agirangidde banga ki? Eyagamba agirangidde banga ddene. Okay. The issue ya Mikael. Yes. Nagenda ku wajagamba jalanga. Cricket over. Twakuba ya masimu. Nze mbadde mu business for so long. So labera mu obuvuyo. Tebulina kibunyongerako. Nkoze shows nyingi nnyo ng'oggyeko maiden shows nkoze shows nyingi nnyo era tewali yali ampulidde ku mukavuyo ngaako so siyinza kukwata nange ate erinnya lyange neniteeka mu buvuyo nga obwo so nange nali na finalizing under 15th nekati the thing about me buli mwabere ne timing y'okulanga nze ng'ate saalaba na Michael's 15th nga sigirabako bantu bonna so neba chingamba nga sinata nali ngenda kutanga batubadde meetings eziwerako for the show Euro Festival kane tugamba officially katukole ki Victoria University esokera ddala yasokera ddala okubookinga olunaku lwawe baali bagenda dukolerako graduation and it flows every year babera ni graduation abakimanyi mukimanyi so ne bampita ndi ambassador ndi ambassador wawe and when I went nituteesa ntogera ku the graduation we had beautiful ideas but then nange nga nina Euro Festival ate nga nange nali plan nga giteekawo Kololo airstrip kanenki bagamba ne bagamba how about tukolere ddala ki ennaku 3 ezabina ebintu kubanga bo babeera n'ennaku 3 olusookera ddala bakola master class era egenda kubeera okulwokuna before we tugenda ku show wagenda kubeera okulwokuna omwami bamwita Vusi ajja mu Uganda inspirational speaker ayogera ku business n'engeri gye tulina okwekwatamu ng'abantu abali mu business so Victoria University on Thursday egenda kukoleeyo ne tugamba tutukole mu Thursday master class Friday tukole Euro
festival kumacha tusokere yellow festival tugenda kugulawo nga bukyali sawa nga nyezo kumacha eno nga graduation egena maso nga teneno yellow festival ndonge tambula ab'emichomo ab'emizannyo yellow festival tebeeranga woko njagala create nga kintu kipya naye njagendayo so we twakkiriziganya nayagala idea we settled with it netugamba tukole masterclass Victoria University masterclass tumala jimala tukole graduation kumacha ku Lwokutaano n'olunaku lonna then lawe tuyingira mu yellow festival so naye ne basooka babeera nga balina communicating nabo ku bantu kubanga babeera n'abantu bangi those who come out of the country those kati ngate nange bwencheso tinga mbaddeko ne bimbadde maliriza emeze jiwedde betwamala ufuna obudde ntukiriziganya ku date way before nenga titunagita atwagala kwetereza kati ze ntadde nga tutuuse okutandika okukola tumaze okukola groundwork ate mpulira nti ne King Mike I didn't mind because the city mukavuyo nengamba manager wange Dirisa okimanyiko kubanga yabeera ku ground nangamba badde mulaba nga alanga naye ate nakubye esimu ki teya booking kifo okumakinga sure kyendi mukukola consciously nze nganze mutima gwange kituufu because I believe right is right, wrong is wrong nengenda ku cricket over nakuba esimu nenjogera n'omwami manager waawo namugamba nze Sheebah kalungi waliwo ekintu kubuzaabuza business yaffe nenjagala kujjawo nkyakumakyankuli ki clarifying because manager wange ngamba simbooking ne ba Victoria University bagendayo okubuuza abagamba simbooking I went to the venue the next day in the morning kyekintu kyebimu kubye nasooka okukola ne ba meetings zange nabo nempitawo nenjogera nabo personally ne banzigirayo olupapula jibaita MOU memorandum of understanding gyemukkirizganyizaako nti bakukkiriza okukola mu kifo naye nga bamugamba nti ekifo tekiriiwo ate sikati mu February kumpi last year almost yagenda n'akeberawo mutima ye yali mu kino ekintu era ne bakubira ne mutima n'abagamba n'atugamba nyaliwo ku ssimu n'agamba omwami nti nze nakitegeera era nannyonnyola dda n'omuyimbi nesimanyi lwaki omuyimbi akyalanga ki kati nganze wa business ffe ebyaffe biwedde tubitaddemu sente already byaddala ekifo twakibookinga ddala Victoria University yise abagenyi baabwe nange ntandise okunoonya sponsors bange shegenda kola ki kubeera ate omukulu oyo naye n'alabawo opportunity okukola ki ndowooza okulemeraawo simanyi kikitegeeza ekyo because ye amazima agamanyi ekyo kindeetera ku kibuuzo ekigamba nti bw'oyogera ku bookings n'omukyala asindala era Sanyu King herself yavuddeyo naye n'ateeka concert mu kifo kyekimu Kololo airstrip naye muwatadde era nga naye excuse gyawo agamba nti nammwe ekifo temwakibookinga temwasasula ne muggulawo olutalo olwavuddeko iPhone ne Nokia kati tutandikire ku kifo okuba nti nawe bagamba nti naawe tewakibookinga nga bwe nabagambye nze mbadde ne shows eziwerako sibiramu olusaga nze n'omukazi wa business nyo siyinza kugenda nenanga kifo nga sinakola ki but omukyalo era naye ayinza okubayamba n'abawa clarification etya abawe receipt ye kweyakola ki kweyabookingira ekifo engeri gyagamba nti yabookinga ki then wanaabalaga receipt ye n'amanya nti nange banfeze naye nga tukyali mu bigambo sigenda nnyo kiwa ekyobudde liva loni okuva ku byokugamba nti receipt abasinga bagamba nti nga Victoria University bwe yakwatagana naawe era that same company yakwatagana ne balabe nga bateekawo battle between you and her ate muyiseewo n'ekintu you're going to have a battle on the same day on different stages anti kati obuzibu kati eyo question si yange nza kugamba side yange naye amshuwa ne Victoria University mujja kugendayo nabo bakola side yaabwe nze yange yeeyo in your discussion olina wogambye nti mulina date ya graduation then neya Yellow Festival ogeza kugamba nti graduation egenda beerayo nga 14th then 15th ebeera Yellow Festival no this is what I said 14th wagenda beerawo master class omwami Vusi ayogera international business speaker agenda kujja abeere nga akola master classes naye nga zipresenting idwa Victoria University and nange kenyini ali wano ndi ambassador Victoria University
so twatula ne tuteesa tukikoze tutya ngate nange nalinako Yellow Festival for kulokuna the master class kulokutana emisana graduation ne Yellow Festival activities then ekiro muziki gukole ki musimbuke. Sheebah, butunjala kudema leka ku Michael. Mu camera atugamba mwamuyita ne Victoria University. Bani. Ani yagamba gwe ne Victoria University. Ngamba sana. Mwamuyita ne mugamba mwagala mumusaba date yo nenga temukopasetinga nga tekyamubirako okulowooza mbu olina omutima omubi oyagala akiva kivenu naye nga temumusasula kopasetinze buddiwo. Kati ekyo nakyo nja kibalekera mu kinoonyo wa Victoria University kubanga nze ekyo sikimanyi. So according to me zisibira nko mu business na Michael. Ndi mu business ne Victoria University because I'm an ambassador. Twasazeewo tugatte ekintu kyaffe tukikulemu ekinene. Kati nze ekyo kyemumanyi. Naye baba bamukubidde kubanga Victoria University is also another big entity. So yinza okuba nga yasalawo negamba manyi ki bantu bo bali official kati clarifying ekintu kino ne bamukubira ate nabo okumanya okumwebuuzaako nti kituufu olina olunaku luno ye yennyini n'abagamba nti gye luli ate ne baddayo okukebera nti nga teri ki lunaku mwali mwagala Victoria University gweoyinza okukompasetingira ekitaliiyo. Please, it's business. So okwo kuyiiyayiiya kuliwo naye abantu bebali mugezaako okuyiiya bamanyi business. Akadde ku Charlie Street. Omuntu ajja kuddawo yeebuuze gweyiyeeyo. Anti nze engeri gye nabagamba nti nze nasooka okulanga ku Kololo seetaaga kulaga receipt. Nze nasooka okulanga. Kati eyazzeeko n'agamba nti ye yabuukinze zisinagambako nti waliwo atanabuukinga. Naye yagamba nti waliwo atanakola ki. Wajjirayo ye ekiraga nti ye yakoze ki. Wanga nze nasooka okulangako. Lwaki omuntu gwotakolangako ne business asobola okukera enkya n'agamba Sheebah alina omutima omubi? Ekyo kya bulijjo maanyi. Nze siriwoona eno kugezaako kuyigiriza abantu ngeri yakuyisa. Ekyo kya buntu bulamu kya bulijjo nti obeereyo nga tolina muntu kyomumanyiiko ne weefuula amumanyi mwina n'eŋŋombo z'akakasi kamanyi naye sikaagala. So kya bulijjo ekyo naawe wennyini kyakimbuziza waliwo omuntu atakwagala ng'ate tolina kyewamukola ate naawe olina bw'otayagala otalina kyeyakukola. Ebiseera ebimu mwana byanfuna buli omu bimuwuliza nga bw'ayagala. So it is what it is. Waki wetwogera ku bbato osirikawo n'ogamba sijja kiwamu? Bwanajja. Kati yajja Kololo si munene. Taata Kololo mutono. Anti kirungi ffenna tulina abawagizi si we kiri. Abasindi bajja kujja bagende wa Sindi waaba agamba waali. Naye nze mmanyi nti wende nga 15. Most of the people bagamba nti ekikusirisa ku battle lwakuba omuta you can't beef her on the same stage. And most of the people see yenze. Era singa mubabadde mwagala babannyonnyole ku nze bemwandiise ne mwampise mbanyonnyole ku nze. Queen Kama, you're a feminine. Feminist. Atengera oli vice president. Yes, sir. Mu federation mwoli waba okulira. One of the kanjogera mu Luganda. Ebimu ku mitendera gye muliko, emirama gye muliko, gyakwera mu streamlininga entertainment. Yeah. Lwaki tovuddeyo n'olekera abantu abalala? As a good leader, giving a good example. Nobalekera. Kati okubeera leader nze nina kwefiiriza business yange gye nakeera nenva ewaffe n'enkola. That is what will make me a good leader. Ekyo kifuula good leader gw'okwefiiriza. But it can be a good example. And no, I'm not here to give examples that do not make money sense or maturity sense or business sense. Kati ate nze ekedde. Nkunnyonnyodde tulina already business tugitaddemu ssente tutadde ne date. Waliwo atadde date naye nga tasasulangako kifu. Then waliwo atizeemu later ti ate nze sinnasasula. Mukwano kati ate nze oyagala nfuuke ki? Wembeera nasazeewo okubeera vice president gwe bagambye nafuuse domaati yakwesiimulirwako. No, tukyali mu business yadde ndi vice president. Tukyali mu business yeemu naye nze nga vice president nyina ebintu ebinkwatako nange bengenda olwanirira. Naye ate sigenda kulinnyirirwa si ensonga lwaki bampa wa vice president. Sheebah wali Is obakubiddeko. this indirectly a battle between women and the federation? Nze siri indirect, siri sinza kuba mu indirect battle lwaki mba mu indirect battle ku myaka gye tulina. So are you in direct battle?
bweba eriwo bwaba mmwe muwulya mwagala bato oyo omukyala awulira ajagala naye nze weni wali Kololo nga 10 mmeka ye waba ayagala bato ajje yeereeta nze nalanga ekifo bwaba ayagala muwe ku stage kubanga obudde mwana buyiseemu stage gye ngenda omuwa yakala ajje nje museeke stage yakala yali yayitako so kati omuzzeeko ku stage mfulo wakabbi ekyo gwokyogedde naye nga nze stage gye ngenda omuwa waba ayagala kujja ku Kololo 15 kwa Kololo 15 nze ndiwo so wagamba gyali that means ayagala muwe ku stage yange stage gye ngenda okumuwa agenda she will thank me later wabe ekyo kyali is it iPhone charging Nokia ngani acharging ogamba yagala muzza wako kitegeeza gwe okudda iPhone yagala kwa Nokia bulamu kyali wange kiri kimu 10 na meka zisakisiri muntu mwogezi nnyo sagala tule wano twogere nnyo naye ye mumulina mwogezi mumunoonya abanyonyola ebyo byonna naye nze 10 na meka